omulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 nya 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Omukama Ruhanga ow'obusobozi Bisaka era ng'ono abantu bano yabadduukiridde n'ebintu eby'enjawulo okwabadde emmere, ebijanjaalo, muwogo, akawunga n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, kyokka n'abakubiriza okubikozesa obulungi. Ono era akubiriza abantu b'ekiteezi okolagana obulungi ne bannaabwe n'okwagala ennyo gavumenti ya Pulezidenti Museveni nti kubanga ewadde buli omu emirembe naddala egy'okusinza, n'agamba nti byabawadde abibawadde olw'okuba Pulezidenti Museveni yamuteerawo eddembe ery'okkola n'okukunga abantu okukola ennyo. Tuba tetusobola kubeera wamu naye lwakuba emirembe weeri wano mu ggwanga okuva NRM oba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yajja mu buyinza buno obw'eggwanga lya Uganda n'ateekawo emirembe peace, kubanga abantu baamala emyaka mingi nga balina ekyetaago nga balowooza nga baagala nti oba buli baddi mu ggwanga lya Uganda lye tufuna emirembe. Naye okuva Pulezidenti n'emikwano gye bwe bajja mu bukulembeze buno ne bateekawo emirembe, era nammwe mugirabako kubanga tipwogera bwogezi nti kuliko peace naye olaba naawe n'otunula nti kituufu twafuna emirembe mu ggwanga olw'obukulembeze obulungi bwa Pulezidenti Kaguta Museveni. Amyuka Ssaabaminisita Lukiya Nakadama ono nga yakwasiddwa ebintu bino ku lwa gavumenti, asuubizza nga bwe bagenda okubigaba obulungi, kyokka n'abanyigirizibwa mu mbeera eyagwawo n'abasaba okubeera abakakkamu nti kubanga ensonga zaabwe gavumenti ezikolako. Ebintu bino bajja kubiwa abantu baffe bano Katumba. So by church of all what these people have brought and make sure that you give it to the beneficiaries in a proper way. We thank you so much. Nakadama asiimye Bisaka ng'agamba nti guno omutima gwalaze gwe gwetaaga okulagibwa abakulembeze bonna awatali kusosola. kivaamu okweteekateeka bulungi n'osaba ebyetaago byo okugula ettaka lyetugenda okugula tulinoonyanga KCCA tufunewo tuyiwa kasasiro awaffe nga waffe kubanga tufunye obuzibu lwetugamba tugenda kuyiwa wano nga wajjula kubanga fulira kasasiro mungi. KCCA efulumya tani ze 25 buli lunaku, ebyo biba bingi nnyo loole 175 zetutwala munakutatambula ekiteezi ziba nyingi nnyo kubanga tufiye mu kifo kitya kimu ne banaatuwa ekazi 10 oba 2 zigenda kujjula ejjakuba tisobola kugamba nti ziziba zikola ki ezijja kukola nga bwe twagala kitegeeza twagala ekazi okuva ku 15 kugenda waggulu ettaka lyetugenda okugula yadde nga ne plant gye tugenda okuteekawo nga batusazeewo naye tugenda kukola kye tuyita waste to energy oba waste to manure, waste to petroleum. Kyonna kyenna tusobodde okukola tukikole
kisobole okulaba nga kasasiro afuuka omugaso oba afuuka omutagenya. Nakadaama era akakasiza nga gavumenti abantu bano bweri mu nteekateeka ez'okubagulira ettaka okulaba nga bafuna ekifo ekijja we basenga oba tagenda ate kuddamu kufuna buzibu nga bwe baafunidde ekiteezi.